nina ebintu bingi byensobola okwogera ku principal ebirungi n'ebibi okitegeera but principal takyali level yaffe principal yagenda yatuleka okitegeera kati wabaawo wootuuka n'ogamba abantu bagamba nnyo Kasuku otya sitya naye kati ngenda kufunamu ki mu kwogerera principal kakibeere kirungi kakibeere kibi what do I stand to benefit nothing let me run my race okitegeere kati ngenda kwogera wabeeyo omuntu eyo afulumye budget yaabo sente olemezifunako eno abamwagala bakunyigidde bamaze obudde bungi bakuvumye kati n'otulaasi n'ogamba yeah so you realize he's not at our level yatulekamu alina waali naffe tulina gye tuli kati ffe katulwane zino ezaffe ze tutegeera wano so mbadde saagala mboozi eno ogyongere era namukasa nkwegayiridde gikomye wano nakulabye ng'ogisuddiya era namukaso bagenda bigambo byebigenda okugobya kyengenda okwogerako Eddy Mutwe nze nange ebintu byokuwamba abantu sikkaanya nabyo abantu nze kisooka nze nange ntya abantu bagamba nnyo Kasuku biki ndabyeko era ntya naye tekijja tugaana kwogerako nti bana ekintu kyokuwamba abantu si kirungi ekyokulala omuntu bw'aba alina omusango bamuleete mu kkooti aguwoze naye kyantiisa nabirabye nga babyogera it's not good man. Amannya nze Dr. Senjobe Richard okuva ku Biva Organic and Natural Products. Olwanze twogere ku clove oil ne clove tea. Biva Organic twabasomesa oli ku clove ono ng'ajjanjaba amannyo n'okuwunya akamwa ate akola ne ku watts ensundo singa oba olina facial watts oil ono ali diluted 50% asobola okuyamba ku nsundo olw'ekirungo kya eugenol kyalina ne nakyo antiseptic benefits wamu ne nakyo antifungal ajja kuyamba okukutulako ensundo ez'omu bitundu ebyekyama ze tuyita genital warts ate atakomaawo ayamba nnyo n'abantu abalina candidiasis oddira amatondo 6 n'oteeka mu giraasi y'amazzi agabuguma n'onywa ate era n'oddira n'amatondo 10 n'oteeka mu giraasi y'amazzi agookya n'olindako ne gawola ne weetawaaza gwasiibwa n'afuna discharge clove oil yajja kuyamba ng'ate era n'obunywa n'amajaani ga cloves ayambako ne ku hernia naddala hernia azimbye inguinal scrotal femoral hernia sigawo clove oil onywe ne clove tea tawonya naye akakanya hernia. Ku Megatron Koli subscribinga likinga kula mawulire agesigeka musibye mutya mugamba mutya lunaku lwa Monday mama wanempewo naye ewera enkuba eyagala ttonya yagala nkolekola avuyo mu nkuba n'ebikyaliyo bw'oba oyina ewuwo nga wagazi nga mulina ne privacy laavu y'enkuba kati yabagagga luli yalinga y'abanaku kati yabagagga namudda mu compound musajja mugagga alhamdulillah owo nate ekizibu kye tulina omusajja omuntu kwese tetumulabako tetumanyi kyaliko so it becomes really risky bagenda kufera laavu okomewo wano okabirire ffe. We've not seen the man. We don't know what he looks like. Tumuwulira mu future tense. Mu bigambo. Yes. Mujja mulaba so make up your mind alabike baba nga si mufere nga you know kuba okujja nga alina mukazi w'omulala naye atalina mukazi musajja muliko bwo. Baba aliko naawe ajje tumulabi ate kye kiba kimukwekisa. Tewali kinyo kiri awo kyakweka namukazi asigwa asosogwa mulavu. Omanyi lwaki twasazeewo tuleme kujja eno mu mawulire relationship z'amawulire bazibeerawo. Ajja mu mawulire tetumwagala mu mawulire ajja eno ffe tubeera naawe. Ababuuzeeko. Yes otugamba yava bweru. But how sure are we? The man may have been in Sudan here suffering. Bana abaddusa olutalo. Timka mapia yes ati bana mujja tuleko ku mestiru wano tuliye kamera otyo esimu tetuzireke eri teri bifaananyi mumulabeko tukakasendi gye ekiriyo izo kwayo selling us hot air kiwedde ngenda kwogera naye mu meeting. Yes we can even come to your home gye mubeera wano yo why rush tubafumbire emmere waka nkole yawe ekyemisana naye temutubonya amonya nnyo ng'ekyekyanja
ekyeyo kirwawo naye nga kwoli ku bagendo lyekyemisana abaffe oli nze nkubulidde kiwedde yes kuba omukyala namunyonyodde ne mugaa nti ate oli alina baatakolagana nabo nga ne bonna bali ku lisiti naŋŋamba baatakolagana nabo tobayita bo baveeko yajje okirabye ku lisiti kwolye ku bagendo lyekyemisana awo ku mukamwana sivaawo okitegedde ku lisiti kwoli ogenda lyekyemisana obadde olinayo enkwaya yajuza oyagala oleeta oleeta naawe Kasuku naawe leka naawe gundi agenda nogula yatugambye kamotoka ki lawumu ani ntambi tekamutuuseko lowooza tekannaba tulina ketusanze kafudde nengamba alina okamuleetera ate yafunye ebizibu ali mu lumbero omwana wa sudiiru ekogambi yasoose butakwata masimu kati ate yazzeeko ate nayabewaka bamunoonya tebamulaba akedde kunkubira nanga musajja nemugaa nja kiyimirira mutofaayo ejja kujja nsanze naakafudde nengamba tekabanga ntambi katandise nga old model etandikiddewo kasitanaye kalawumukamuno nendowooza keeko naye lawumu motoka nnungi lwakwanza ate nali mwagaliza probox ntambi eyo probox munaye kati olabaye lwakuba nti abannayuganda abamu olusi bwe bagamba tebawuliriza omuntu idea emmotoka ye yandisoose zandibadde ezo emmotoka ezitafa probox ogiraba ogikalakata n'ogikalakata speya waayo waali buli kimu kati oba emmotoka ate probox teri wansi eri waggulu mukko teri waggulu nnyo naye weeri relatively okay so and it is spacious it is a car you can drive and kiringa bwolaba hariya omuntu if someone advised me bano abaguzeguze ku mmotoka motoka Kasuku gye wandi recommendinze omuntu kati gabola namukasa gwawo oli nti olunaku osobola okubaamu n'etaano ez'amafuta biki ebyo yeye emmotoka terina weetatuuka naye erina ekintu kimu ng'ogenze so yeye Embeera nga tunagendako mu kukungubagira mwana wa Sudi ngenda nakati bava kumpeereza wano linki ndowooza ogiraba ngenda kukola ndowooza okiraba yeeyaawo zaabamu ku bagenda okugenda omwogerako actually okuhostinga abagenda omwogerako balina YouTube channel osobola ogigendako yiino bagimpadde bagikoze wano bagiyita family yagikoze ndowooza ya Victoria University gye baliko yiino wano ndowooza ogiraba togiraba nga bamwogerako wano kanjekunoonyeze wano liyaawo I remember celebrating my 30th birthday with him, jumping out of an airplane. Yiyo bamwogerako kati gyendaga era oluva wano wenkugambye nti nina gyendaga ku munaana anti bagobe nnyo abambagambe tukendeeze ku bigambo basooke baleke bafamily bagobe wannabes tebabeera bawannabbi naye tulina okuleka abantu in moments of grief naddala omanye omuntu omugagga bw'afa tabanga mwavu abaavu babeera baagala babalabe balabe wanaasabira obuyambi naye kati wano man ene olwakuba atalira ne Sudiru tabadde very public person ng'okuggyako omusanze eyo mu bantu naye eno ewuwe abantu badde tebagendagendayo and all those things so yeah naye sirina nnyo kyendaye b'amawulire kye baakavalinze kiri awo kikyamu anti batuweereza ekipapula jjukira nze nkolera under Sudiru Lupale bagamba bawe privacy ya family privacy ekipapula nakirabye era bwe kigenda obba tebasobola nani mu kuziikira bagenda yita abantu batini efyu ne bajja oyita naye nga omwana yafudde kabadde k'amaanyi emmotoka yabadde n'okubanga yabadde edduka jjukira okuva ku express eri kati rawundi eri awo yombi eri awo ebusaabala ojoyininge mu nnyonyo naye ekizibu kyonna we kivudde tukola enguudo teziggwa buli kiseera waliwo kye bakola ku nguudo buli kiseera waliwo kye bakola ku nguudo sikitegeera bulungi naye
byebyo nno namukasa nibateekamu ebintu ebyo lwaki abakola enguudo tebatuterayo obusign post nga buwanvu buti bateekewo ku mataala. It's the only problem we have as a country. Nti mu Uganda omuntu afuna contract yekola omulimu ate n'abanga ayamba abannayuganda naye nga ate ali ku ssente zaffe bakuwadde omulimu ate munnayuganda munnaffe naye ebyo tusiibye tubyogerako abantu n'obagamba muteeke road signs lwakuba nti abantu abamu tebamanyi ffe nga tukula twalinanga road signs kebeere n'obukoto bw'obeera otambula nga ekipande okiraba ku side eri humps ahead oba slope oba ki road signs naye tezikyaliyo tetukyaziraba tezikyalabikirako ddala ffe kati juzi wano kesi ewadde bagezezzaako okuteekawo okuneeminga enguudo bupya okitegeera naye nga byali byaviirawo ddala wano mu Uganda osobola okubuuza nti ŋŋenda wano ng'abantu tebamanyiiwo kuba ene area erina okubeerako major landmark edefining area so kati nga bakulaga kati ku highways kyebiri 100 kilometers to this town mbiraba ku express kati eno tetubiyina so lwakuba nti nze ekinnuma kiba kimu nti tulina obyogerako ng'ate omuntu amaze kufa abantu badde bagamba nti awo afuukafuuka katiro naye kati bw'obuuza nti ab'obuyinza babadde bakolawo ki what have they done omuntu asooka bw'afa n'owookubiri olaba mu Uganda tulina we have to make it very very hard for a Ugandan to just die and it's a call gye tulina oweereza government omuntu ali mu government alina okubeera bothered nnyo nti minister wa roads oba wa works oyo si Katumba Wamala oyo minister yabatwala bonna naye waliwo bano abalala n'abajja specifically kati bonna nga mu ministry tulina kifuula nti losing a life of a Ugandan kirina okuba nga kintu kizibu nnyo. We have to go back to that culture nti omuntu n'owulira mbu abantu bagudde ekizimbe kyagudde ne kitta abantu kasasiro mu kiteezi ne wayitawo omwezi gumu abantu ne beeyongerayo nga bazimba tekisoboka bingi no mu Uganda muno kyenkunnyonnyola tosobola kuwulira nti omuntu yazimba mu luguudo mu kkubo lya train mu Uganda wano genda awo egundi namuwongoola bali mu kkubo lya train yoli yazimbamu n'ennyumba waasula ng'alabira ddala train eyitawo anti be bituuka awo ng'ate bagamba mbu gavumenti eveeyo emukompasating anaalagawa naye ng'ekkubo lya train buli omu akyaliraba kagamba tulina okwenenya ffenna ng'Abannayuganda abatufuga ne be bafuga ffenna tetuli serious as a country era omuntu yenna agenda taking over from Museveni he has a very big job on his hands Abannayuganda tukola because the country needs to reset so the only challenge is omwana w'omugagga ye yafudde naye twandibadde tukimakinga nti we don't have to talk about these things when someone has died for them to get public attention or to get uproar because someone has died. No, we have to normalize road safety. Tulina omusajja Joseph Beyanga atambula buli mwaka luli yatambula paka Mbale olala yatambula paka Mbushenyi juzi yatambudde paka Gulu nga bagenda bebasiiga zi road signs you know Beyanga is trying to promote road safety but you imagine how he feels after walking all that distance to Gulu and people are still dying recklessly on the road because you know because maybe we are overspeeding, we don't have road signs, we don't have what, you know, it becomes painful but that is life and there is nothing so much we can do about it. Umanyi balina ne kye bagamba nti olunaku lwobe luba lutuuse. So maybe we only have to pray that God receives him with open arms. For abasigaddewo wano we do what we have to do and to avoid such a similar situation. Yes. Owuliddeko ku bigambo bya Seeka ng'alumiriza nti mu mmotoka mwabaddemu omukyala.
kati anyway samuwulidde seeka naye abedda mpulira abantu bagezaako bimamaringa I don't know seeka but omanyi nze nayiga kati omuntu bw'aba afudde ne bemba nina endowooza zange ze njagala okuwa baŋŋamba Kasuku read the room so ngezaako nnyo okwagala to read the room I've had 2 incidents that have stuck in my mind after someone has died, a prominent person. The after effects, 2 incidents. So these days I prefer nensirika. Tulinda ne tulaba ekijja. Katonda ky'anaaleeta ne poliisi kati time beeneyitawo tulinde poliisi beene ekyogera. Kati awo kituyamba naffe otandika okukola kati seeka avaayo ate n'alumiriza n'ayogera ebyo. Owaayo sanga alina obujulizi bwe. Abajjawo amawulire. Be banaabimubuuza ekirungi ye yabyogedde. Shauri yako. Bannange Kasuku wawuliddeko ku story eyo n'omwana Precious Walda. Kikyambu yamusaba omukwano. N'alabye omuwala ayogera. Story eyo eri etya. Nalabye omuwala ng'ayogera awo. Nalabye omuwala ng'ayogera naye saamazeeyo. Kankumalireyo ombuulire. Namulabye ku TikTok. Yes, mbo teacher yamusaba love. Yamutwala mu simanya mu room n'atandika omutiga amabeere nga teacher yagala amuweeko. Omwana n'agaana okuva olwo teacher n'asigula fitina. N'amugamba nja kukaabya. Mu batuuka okukola pepa ye ya ICT teacher ng'atandika obusolo. Mbu omwana agamba mbu teacher teacher n'agabira buli omusidi ye n'atamuwa sidi. Bwe yagamba mu sidi ziweddewo. Bwe bamuwa sidi teacher, bwe bamala bayinvigireeto mugamba omwana mufulire sidi, bwe bamuwa sidi yali nfu. Omwana bwe yalaba sidi nga nfu wakambwa mprintinga ku mpapula. Buli wa printinga ku mpapula teacher ng'azisuula mbunga teacher azifunya ng'azikasuka, teacher mbunga azifunya azikasuka. Ebibuuzo byagenze okudda omwana ebibuuzo bye nga ku kompyuta talinawo max ng'ali ku X. Mungu ndi ku ssomero. Naye lwakuba nti I think some things became normal oba we don't have proper channels. Abasomesa kati bakwanira ddala aba student abo. Era kati mu Uganda by the way. Betutaaveeyo kuteekawo proper channels na ku actinga tuli mu buzibu. Abasomesa bakwanira ddala abaana ne babalya n'obalya. Abamu ne babafunisa n'embuto. Bingi nnyo. Ffe kati eno tubeera eno n'owulira kale abantu omuntu ng'omuwa ekitiibwa by the way kati mu Uganda era gavumenti erina okuvaayo neeyogera nnyo. Omanyi nti omusomesa ajja n'akozesa omwana abaana baliyo mu masomero nga babareepinze babadifayirinze and nosanga nga omuzadde agamba kati ekyo kyawedde katunaakola ki twogere n'omusomesa oba okitegeera. But in schools it's now very normal. Teachers are using girls. Naye teacher ebyo byonna byabawo nga bayinvigireeta tebalaba teacher ng'ayinza owaka omwana bwamusula. Owaye simanyi ati kati jjukira kati olanga ffe bwe tuli wano Namukasa. Namukasa waliwo ekintu kyensobola okukola n'onzibira eriiso. Ngolaba kikyamu naye nongamba waaye Kasuku ye waffe. Kannawo be babeerayo bwe batyo. Naye bwe twamala ffe kubamba nze saakamaliriza ebibuuzo mabeganyi. Bwe twamalanga ebibuuzo nga babikuŋŋaanya ne babiteeka mu gundi ne babalaga nti ebibuuzo bonna babitaddemu ne mumala ne bayitayo abaana babiri ne musayininga. Ebyo tebyaliwo ewaabwe. Kati simanya exactly ekigenda mu maaso. Story erimu ebirumira Kasuku. Okay, nze kati general overview gyenkuwa yakigenda mu masomero gyekiri. Ekyo kyo tetukiwaka. Whether what she's saying is right or wrong, we don't know, but we cannot rule out that teachers are using young girls. True. And nothing is being done. Yes. Normal oyingira mu masomero ne bakuwa emboozi eziri eyo. But of course ebyo byonna bivudde ku negligence y'abali mu offices. People now, you know, bingi. The standards have really gone down
the standards have gone down. Ate kati ekibine mu society kati ki transforming na mukasa osanga omuwala ye mwennyini n'omuwala ali mu myaka 19 actually kale ali mu myaka 16 naye nga abasajja be yeebaseeko obwe basinako abafe 16 nga 16 nze abana nze edda nga nkyasula eri wansi omuwala yalinga ava ku ssomero ng'atandise okumpambana ng'ayagala kunzijamu nyabo bino bye tubeerabeera ewaka abazadde be bagendagenda ku ssomero wano wansi wano kati Shalom naye yabeerayo keyo wansi dda obeera oli waka bino bye nakolanga ku rediyo n'ogamba nti Thursday ng'eyo n'ogamba nti nasuze mu kidongo Thursday kiro oluzuuko obuluba ogenda ku mulimu n'okola n'okomawo ewaka nawaka neebaka oba omuwala ali yasoma schedule ng'amanyi nti saa 8-9 mbeeramu oba oli awo weebase n'akonkona gyebaleko ssebo walidde njagala kulaba ku firimu waliwo firimu gye waleese bw'atyo okitegeera okutuusa omu ku baneiba we yaŋŋamba omuwala oyo omulaba ajja kuleetera ebizibu kati nze ng'obwongo bwange tebukisoma because nalinga manyi n'okuva ofuutuka ewaka aba firimu n'omugaa nti ojja kuggalawo ekisumuluzo okiwe oba okiteeke waggulu awo kati ono baamala obbiŋŋamba kwe kutandika osoma patterns z'ono omwana nga yeemoola ajja ayambadde obugoye bumpi you know like omutunuulira as an innocent girl bandi awo olumu n'atandika okumpamba n'oyo omwana nga kwatako sikunkwatako nga kwatako atya beera ntandikako kunkwatako so kati ebyo ebintu kati bingi nnyo abawala bonoonese and we all don't seem to care. You know, it's the problem. Kati bosanga omuvubuka nga ye tategeera alaba omuwala yekolakola ebyo ebintu n'alowooza omuwala okitegeera naye kati challenge gye nalaba kati eventually kye baatugamba abamu bazadde baabwe be babaseetinga bazadde b'abaana nagamba genda opambane tica gundi abamu tufune fees ez'obwereere tufuneyo kasente naddala kati aba bali ku mizigo oba oli awo bakulaba olinamu kamotoka omanyi ffe society yaffe lowooza bw'oba n'akamotoka otegeera nnyo nti olinamu ne kasente oba oli awo nga bakupambanye ogenda olawo omuwala basooka ne bamuleka ogenda ne maama we abeera nga playing along mubeera awo munaye weebale muwala nga ngamba ajja nalaba firimu awo biki kati ogenda olawo omuwala atandisa okutega because you see when you get comfortable with the mother olaba maama talina buzibu wano bwakulaga ng'olowooza yessaawa ng'otandika ng'omwana omuli ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna agamba maama we kati tugenda kwerya oba oli awo nga bakkonkona nga maama asooka akuba enduulu ekyalo kiramba nga tumulidde namulya nga wali alya dda abakulinda n'olya so kati ebintu bya defilement ebyo bya okozesa abo abawala bingi nnyo naye ate mu masomero it is worse. Teachers are using those young girls a lot lwakuba ate n'abawala era nga bw'ogambye nabo bagezi they know what to say that will land you in trouble. So byebyo bagambe tetubeera quick to judge tulinde side y'essomero omusomesa oyo aveeyo kuba mulimu awo ekitagattafu wetu twasoma nemwe byali oba byakyuka naffe byali ne babiziteeka zo mwana namulabye awo ng'ayogera ng'abindabinda nestabirwamu nnyo nendaba ku page ye benalabye eddakiika ng'ayogenda kwogerera oba eddakiika nga 5 naye nga sirina ddakiika 5 zigenda laba bino byonna nendaba ku page ye namuyingiddemu nze nga yateekayo dda ticha agamba wuno ye yakwata omukadde yoyo ng'abadde yateekayo ko ticha emabega. Something is wrong somewhere, Kasuku. Must be. But we can't ze kiri kyenkugambye but director b'amasomero abasomesa mu masomero they are using your children bituufu ebyo bituufu abasomesa in exchange for what bumonde kantini kubeeramuko na kasente kati omuwala ali ku ssomero kumwoca emitwalo 5 omanyi kyoba omukoledde pate omuwadde sente nnyingi waliwo n'abavubuka abakwana abawala ng'oli akwana omuwala amanyi omuwala ali mu siniya 3 naye ng'amukwana n'omubuuza otegeera bulungi omutwe gwe gukuweereza
Okulaba naye. Abaana b'ennaku zino baseegonze n'ekyana kimanyi kyatudde P7 naye bakijjamu olubuto. P7. Kisoboka. P7. Abaana nga bafuna mangu fiiri. Nga kyajjamu olubuto. Hormones ebintu bye tulya gwe biyita byangu. Kati nomala ogenda eyo kati mu ngezo za America. Bakuleetera ekyana nga bakugamba kirina emyaka 10 n'egi. Naye nga amabeere gaasuna dda nga bw'okiraba booti. Ng'olowooza kyabiri. Bakusiba busibi. Bakusiba busibi. Bana Kasuku ono omukyala ali mu kkomera. Gwe bagamba yatta omwana we. Meya yatugambye nti omusajja omukazi bamuwaayira. Sitole tonnagifunako. Sitole eyo nagifunako naye mbadde saagala gyogerako. Omanyi lwaki mbadde saagala gyogerako? Nti buli omu alina facts ze. Okitegeera. So I want it to play out. Yes. I want it to play out. So meya baba alina kyayogera osobola n'okunoonya ku side eri endala family eri. Ekyantiisiza ku side ya meya kimu. Omwana n'ava waggulu n'agwa wansi n'atabaako wadde ekizibu. Anti kati ezo ze question marks ennyingi eziri awo. Story yo nagikomentingako ko. Naye nze navaayo ku execution. Nali ngamba nti namukasa fenna nga betuli mu mawulire tetulina kwerwanyisa. You can do a story, you can, always it's all about cheap shots, but we can all coexist. You can have facts, I can have facts, we present them, public esalewo. Aliwo mutuufu. Naye kyestayagala kyekya ate namukasa yalidde namukasa kakazi kabi nnyo biki. Because fenna betuba tuteesa, we are not part of the story. Yes, we are telling our sides of the story. So we don't need to go personal as we tell our sides of the story. Other than that, the side is zonna zina facts zazo. The truth is, there was a marriage that had gone wrong. Now, relationship, abantu buli we basowagana, ne bigaana, wagenda kubeerawo buli omu kyayogera. Kati awo tulina kulinda kuba kati omusango guli mu kkooti. Okitegeera? Bangamba baddamu baguulanga musanvu. Guli mu kkooti. Kati tulina okulinda ekiri mu kkooti kiveeyo tumanye. Tufune ffe we tutandikira. Tufune we tutandikira. As of now, kati okujja ng'oyagala kinoonyerezaako kati awo guyingire. Ogende onoonye sayidi y'omusajja nabo bakubuulira ebyabwe n'ebya MC Mayor. You run the story. Ebya MC Mayor byabadde mu kalifaaganaga. Kati ekyo kikyo. Mulimu missing gaps nti omwana agudde n'atafuna binuubule. Ekirala omwana we agudde wansi ate osooka oti oyita omukozi nga tonnajjayo mwana Kasuku. Kati ezo zonna questions. Ebipini ze nafunye mu gundi ya Mayor. That need answers. Kasuku omwana we ayinza okugwa n'oyita omukozi ate. Nedda. Omwana asobola okuva ku kalina eyo n'otagenda mu ddwaliro there and then. Mulimu ebirumira mu story ya Mayor. Kati awo tukkirize kasita kirungi bali mu kkooti it plays out. But if you want to have the discussion, era noonya family y'abali ne bali bakuwa side yaabwe ya story. Anti kati awo nze we nabadde n'obuzibu awo wokka. Awo wokka we nabadde n'obuzibu nti kasita tutandika awo. Omanyi buli lw'ogamba nti ssente zaatambudde. Nange neewuunya. Oba tokuba namukasa. Oba okuba mulimu. Okitegedde? Kikola amakulu. Oba okuba mulimu. Bwe batyo Parliament be baaginafuya. Kasita baatandika ono yalidde ssente zaayitinganye. Kati abantu kyali agenda mu Parliament nti ayagala kuteekayo ndowooza z'abantu. For the better of all of us. Buli omu ayagala kulya. Buli omu anoonya waliira kati Parliament n'enafuwa beetyo. Other than that, kati ffe ab'amawulire tulina lwanisa ekyo. Era kyekyanzijayo okwogera. How do we stay in this job? Nga tetwerinnyiridde. Present your facts, I present my facts. Bali be baba baalya, gwe tuwe ekikyo. Gw'atannalya. Gw'atannalya. Bayiga. Katonda ajja kusaasira.
amazima gaveeyo nga gwe mutuufu. Tuli kujulira nti bambi gundi yayogera. Okitegedde? Ngambye nti waliwo sayidi emu eyagabye gundi naalya n'oli naalya n'oli naalya. Amazima tegeekweka. Ate okulya kuyingirira mu wa. Ya. Naye tebigatta. Bannange Eddy Mutwe waffe. Bamusazeeko kyokka abadde n'ekirevu nga kingi ng'ekikyo. Ng'akikola bulungi. Nze kyange nno sikirabirira. Kikyabadde akirabirira. Nze kyokka kyengenda okwogerako Eddy Mutwe. Nze nange ebintu by'okuwamba abantu sikkaanya nabyo. Abantu nze kisooka nze nange ntya. Abantu bagamba nnyo Kasuku biki ndabyeko era ntya. Naye tekijja tugaana kwogerako. Nti bana ekintu ky'okuwamba abantu si kirungi. Ekyokulala omuntu bw'aba alina omusango bamuleete mu kkooti aguwoze. Naye kyantiisa nabirabye nga babyogera. It's not good, man. Yeah, it's not good. We may not agree on so many things, but at least olanze Kasuku live bebe etandika kuliko quote gye tugamba nti we may not agree but I will fight to death for your right to say what you have to say. Nituyinza okuba tetukkaanya ku bintu bingi naye ate ngenda kulwana nnyo okulaba nti gwe kyoyagala okwogera okyogera wadde tetukkaanya nakyo. Lwaki? Nti society tulina okubeerawo nga tuwuliziganya. Oyina endowooza yo nina eyange. Sisobola kugaana ndowooza yo. Nina okukkiriza endowooza yeebeewo n'eyange tuharmonizinge. Ekituufu kye ki? Kati kyekyo nno ekiri ne wano. Tulina okumakinga sure nti bwe mbamenyeza etteeka ngenda mu kkooti ate ne mu kkooti tulina okugamba nti justice delayed is justice denied. Twanguwa owulira emisango begunsinga I serve. Bemangu sinza ate nkomewo nkole ki? Yes. Because that is the due process. The business of taking away someone and you don't know even where they are is not good. Not good, man. Abantu nno kati gw'olaba abantu bakyali ku Eddy Mutwe naye saasiramu abantu be. Mukyala we. Kuba kati nawo yazaala buli mwaka. Wuliriza kati nawo basula mu ntiisa. Tebamanyi oba bwe baddako kima. Tebamanyi oba omuntu waabwe gyali oba taliiyo. Namukasa abantu bagenda ebweru n'omala omwezi nga tomuwulizza. Nogamba naye oba akyaliyo oba yafa. Okitegeera. It's strange. But we urge those in charge. Mutuyambe. Mumulete mu kkooti. Abantu be bamu accessingeko bamanye nti kale luzira gyali tunagenda ntumukyalirako. That is all I have to say. Sigenda kwogera bingi. Baade bagenda namusabira ne bajjira ne bagaana okusaba ekibiina ne bakizingako. Wawulidde abamagye abakubye bapoliisi b'e Lubowa. Story najjo wulidde. Ne gwe baakubye omuntu badde naye leero baakubye oli. Mbwa abamagye bajja bano baali bakutte abapoliisi baali bakutte abantu baabwe. Ne bajja ne bakuba kuva ku osi mpaka ku waggeeti. N'abaali bazze n'emisango n'abaali abasibe baawo nabo ne babakubiramu abaala ne bagenda. Abasibe tebabatwala. Batwala abantu baabwe baali banonye be baali baganidde. Naye babakuba bali omusajja yazimbye ekigere ati yali agenze ku musango kujjayo musibe we naye ne babakubiramu. Kila muntu kila nani. Mu Uganda wano. Iye, byabadde awo Lubowa. Nabiraba ngamba why? Sibyango. Sibyango. Gundi tewamula bwe. Tula kwesiba bbe. Ono yatutte ssente z'abaana. Story ya rape wajuliddeko. Kati nze Bule teyagamba nti rape. Yagamba nti waliyo. Ani gwe yali agamba mbu yali akolera wali Kasozi Simaya Sere n'azigulamu American ticket. Anti kati ffe twamubuuza yeye n'agaana okukonfaminga. Naye bw'oba okakasa nti yeye we can begin the discussion. Tutandikiraawo. Okakasa nti yeye. Bule bw'agamba mbu. Tekeko mbu. Sooka okubire Bule. Bule bakkiriza nti yeye nga tutandika. Yeye. Saagala
kuba ekizibu kyanafuna ne story eyo kiri kimu benani njogera ne Zubeda omuwala yajja okuleeta story agiwe Buule tayagala alabika mu kamera tayagala kakasa okitegera kye nkugamba kati nze awokawoka we nina obuzibu nze bw'ŋŋamba nti baakubye era ennaku zino abankubira nti banzibye baakoze eki mbagamba genda ku poliisi okitegedde we reporting so now the problem I have is one njagala nnyo nange okukyogerako kuba I have a bone to pick with her but I'm not going to do it unless oli avaayo nange Kasuku ndi willing otunula mu kamera n'obujulizi numirize nti ono omuwala yakola ki so until that time tugenda sigala mu speculation oba bamuwaayira mukazi wattu kati baba ezo sente lwaki tebavaayo ne beeyogere twagala oliye aveeyo atunule mu kamera atugambe nti Kasuku eno receipt gye nasasulira WhatsApp group gye tulimu yeeno basi ffe tubeere sure nti kati twogera kwani ku Namukasa katutandike Namukasa naye kati omuntu yenna okujja nga balina kye bakukusa lwaki tebaagala kwogera kyebuuze lwaki tebaagala simanya baba wamubajjeko omuntu abatuwe naye nabo tabaweereza kati awe wava obuzibu bagenda ku Twitter we bawandiika akola description mu mawulire ogimanyi sobola okwogera Kasuku naye nga Kasuku sikwogedde linnya naye buli omu n'amanyi oyo Kasuku bave ku munnaabo anti eyo nayo byonna neera ne boogamba nti Kasuku bwe Namukasa boona okibuukira n'oyogera Kasuku Kasuku baakusuuyinga obeera olina okutunnyonnyola kuba oli ajja agamba nze nayogeddeko nti Kasuku nti naye nga wadescribe yadde nga kati katulinde batugambe nti rape bwe banaaba tebannamutuwa katusooke tusigale bwe tuti abantu boonoona amannya g'abannaabo so bwali eyo bwomanyi nti baakubba jangu otunule mu kamera otugambe nti baatusaba sente besiti bwe naziwayo ono n'obujulizi bwako tulabe nti ennamba yeye yazirisiivinga tutandike nga kiri ekyafifi bwe kyali weebale twalaba statements za banka receipts za banka nga sente ziva wano zigenda wano ne mobile money nga amanya gooli awo ofuna wotandikira mukole ekyo kati awo tutandike otherwise balinze mukazi wattu bayinza okuba bamuwaayiriza yes lwakuba alina omusajja alina passport eya America wabula Namukasa naye Namukasa tozikiza nno naawe nedda naye lugwe kyabbe sinanga omusajja wange talina passport ya blue nakolayo naawe ng'obyogera naye ebyo byamaalo adi weebuuze kati passport etali ya Uganda ekuyamba oli eri okitegeera yes because kati Namukasa nakola byogamba omusajja wange nange passport si ya wano nenga naye ate Namukasa lekera awo amaalo okitegeera ekisooka passport si yo singa ebadde yiyo si yo kyekisooka ekyokubiri alina passport yeeri akola ki wano holiday kati waki baaba ayagala okujja ku holiday ajja wano baaba alina passport yeeri asigala eri kati kyogamba bye twewaana tebiriyo temuli ati bino rape byagamba nti azaala baana b'America abaana b'America Kasuku baana b'America ye baawukana n'abaana bafuna ezabbulu eza internal affair andi kati ate osobola okubeera neya internal affairs omanya newenze abantu abali ebweru w'eggwanga quality of life kati ye kyemusanyukirako kimu nti n'abaana be yagenda nabo nze abantu besitakkanya nabo be bannaweereza omwana ebweru asome omwana your child is let me say what 10 years oluusi ofunye chance erinnya la nnyonyi genda mulaba naye takomyewo wano you take 20 years tomulabyeko you never bond kyokka kyakumanyiiko nti gwe wamuweerera babeera nabo eri abeera abatreasuringa nnyo okusinga gwe because you lose the connection and for me that is my only problem with abaana ogenda osomera ebweru because kati balamu we only have what like 20 years with our children after omwana baweze emyaka 2 ensi eba etandise omuzunza kati ate gwe omwana wo obaddeko naye emyaka 10
Oshegera, you need a bond with them. Omwana tamanya kyoyiseemu kumuweerera. Ali bweru yalowooza life nga bweri eribe ina n'obbeera wano. Kati nze ebyo sibikkiririzaamu era omwana mbeera njagala n'agenda ebweru ng'alina emyaka 2. Kati abeerawo n'amanya taata namulabanga ng'abonaabona. Amasomero ge nasomeramu biki asigala akuwa ekitegeera. Naye oli baba agenze n'abaana be, it's a plus. It's a plus for you because then ebibatuukako bonna. Happy family. Kati gwagali amaalo ge sitayagala. Bw'ate sema ayina omwami ayina passport beti. You see Namukasa, a man is going to come here akukwane. He has what 50-100 acres of land. Take muli mchale mwina country home azimye nyumba buli kimumu ekiri. When will you need this man who has a passport of the USA? Yes, you wake up one day, the man tells you, baby, bring your blue passport, you go to the USA. Ugendo obeereyo mwezi mulamba mulya sente mulambula wano mulambula eri omalodde Kampala. Oshegera. Now that man of yours that has smile, is it a green passport? He will be useful to you when you are with him in the USA, the way rapists with Windeva. But you telling us that you have a man who has a passport that is which color? Don't pride yourself in that nonsense. Your pride should be you having it. Yes, because you are not the American embassy will evacuate the idiot. You're going to see another fellow and after to kukwese. Where is he going to take you? Yes. No, because you walazamalo. How say Fred nanga wa nopo. Sima I know mommy I na passport yetali yawa no. Now. You see Namukasa, at your age, yeah? You should not pride yourself in omami wanga avuga Benz. You say I'm driving a Benz. Yes. Kati nze sikyagala nnyo kwogera nti well it's the fact but I can say it because I back it up. Mama wange yalina sente. Yeah, kati solo kyogera kuba nange nina mukuzange. Yes, mama wange kye yakola nange nkikoze. Ndabika njagala kopemu kati. Hey, naye kati osanga oli laba kati yaye kati amagwa ddembe okwogera. Yes, I have fucking cars. Kuba osanga amuteesaako nga ne taxi tajirinya ne boda atambuza bigere. Yes. Omuntu avazana ku bigere paka Kibuye ng'agenda kukola. And ateesa ku muntu who has a car. We're at the same level. Ebizibu byetusanga ola mu Uganda tulina okwemanyiiza ensi okugirabira buli omu wooli. Olina okukatira Sudiru yafiiriddwa omwana we. Tulina bye twagala okwogerera ne bye tuba tuteesa. Of course if abategeera tuteesa tugamba nti munaye yafiiriddwa nnyo omwana we ne gavumenti enguudo ezo nova speeding biki because we know where he is. We know his pain and the pain is feeling. It will be the same as ours but the levels okitegedde kyegamba. Now ng'otudde ewaka ogenda kulya mukene otaddemu ebinyeebwa oba entula. Kasuku, be healthy. They recommend them. We all know. By the time you're eating them, what do you know about Gabaria Mukene? Bamuria because they are looking for health. But we know for you, you're not eating it because it is healthy. We know you're eating it because akavera kamukene ka 10. Now, katina olia otesa. So, we have to normalize knowing our levels. Ntikati Namukasa bosanga kadi folaba nze nina ebintu bingi byensobola okwogera ku principle ebirungi n'ebibi okitegeera but principle takyali level yaffe. Principle yagenda yatuleka okitegeera kati wabaawo wootuuka n'ogamba abantu bagamba nnyo Kasuku otya sitya naye kati ngenda kufunamu ki mu kwogerera principle kakibeere kirungi kakibeere kibi. What do I stand to benefit? Nothing. Let me run my race. Okitegeere kati ngenda kwogera wabeeyo omuntu eyo afulumye budget
yabo sente olemezifunako abamwagala bakunyigidde bamaze obudde bungi bakuvumye kati n'otulasi n'ogamba so you realize he's not at our level yatulekamu alina waali naffe tulina gye tuli kati ffe katulwane zino ezaffe zetutegeera wano kati bali baagala ababoogerera batunoonyi. There has to be a reason why you're jumping from one level to another. Okitegedde? Because ojjalaba era bo abalimu era bolaba aboogera fiercely. They are benefiting. Ono yali ali mu kukola ng'oli yani ono yafa. Anti ne yani Muzeeyi Mirundi eyafa. Waliwo akasajja wakakadde. Anti beba Bobi Wine. Ye Dr. Tiamale is one of them. He's paid. He believes in them. Naye bw'omutunuulira ennaku emulumi. Gitereke nja kujjako bayiti eyo. Ennaku erumya oli wangu. Ebitereke ngenda kakujjako Kasuku live aho jakkampa. Mbeera yayogerera Kasuku live. Njaka kujjako kabayiti naye nkyenjo mukola nkoko children ku myaka gyalina alina ku boda zo zibamuwa ziteekawo avuga benzi ndaba agamba avuga benzi okwogera kyanjawulo nange nsobola okugamba nina nyingiddewo na Range Rover naye nga nyingidde naali yagira ku motoka yagira ku boda mama benzi yebeera mu garage ssaawa bina yagula kati ekiriwo kyekyo kitegedde mukwano gwo nno bamugobeza mbuwandiika mu kitabo bannange ani Lwasa mbumugaggawo Lwasa yabadde agenze Wasudiro layira mune bamugamba abagagga bakasuku temuwandiika mu kitabo ani yamugambye ebyo ebintu by'ekisiro penge naye akano kadde kanzisa mbugolaso oli mugagga wa Kasuku naye omugano wandika mu kitabo nina kubirako Lwasa muweza amulire oba bituufu kenda kakuzindikira akantu penge yagambe mboyo mugagga wa Kasuku bamugambe gwe bireko oli mugagga wa Kasuku amboze Lwasa wano mubuze Lwasa wama kituufu oba kipenge kyadde kimukubirako mawulire wabadde ogenze ewa Sudiro mbu Sudiro yaganyola omugagga yaganyola abantu oba akyalina obulumi bw'okumugamba nti mugagga wa Kasuku ani Lwasa naye ze Sudiro bannaye embeera gyalimu mbi yeetaaga time bambi omanyi omwana omumunsi nina ka video ke nalabye nga yali yagamba bwafa omwana we yagenda otakinga over tanakalaba nakalabye ng'ayogera kibi nnyo ddala kibi nnyo bannange tumalirize ne baaba Florence Nampijja asigenda mwogerako Nampijja sigenda mwogerako emboozi eyo nagitandika nga asaaga nga nnyumya ebyaliwo edda gwe wagenze gisaakaanya ze babimpadde buwe eyo kamuleke leero kamuleke simanyi omuwala oyo bambi aliro fit simuyinaako buzibu era kati yanyiigidde nakkiriza yanyiigidde sirina kye ŋŋenda kubeera naye yanyiigidde emboozi eyo yadde tajagala ekomewo let bygones be bygones but me najogera just because well it was a flashback you know those things but I want us to leave it at that because she's a very humble woman talina buzibu n'abantu so mbadde saagala mboozi eno ogyongere era namukasa nkwegayiridde gikomye wano nakulabye ng'ogisudiya era namukaso bagenda ku bigambo byebigenda okugobya oyogera ebintu wano Nampijja muleke mukwano gwange okay takyali mukwano gwange yangobye naye muleke ze simuyinaako buzibu she's an understanding person muntu mulamu era alina gwe yakubidde n'amugamba ne muka sibiddamu nabirese
kale tumwebaza okukola birthday surprise ya uncle. Banaye mweraba Kasuku tunasigaza abantu mikwano gyaffe akasa bannange batugende mutyaba otuleseewo tugende bannange obadde oteesa otya kati connection gye mulaga eyo zigenda bampitirivu bannange tugenda wa sudiiru tugenda mu kuziika Shalom temumutwala ajja parking emmere tebamuyise tetugenda twala buli omu tebamuyise be bayise be bagenda be bayise ffe tugenda tugenze tekako YouTube channel gye nkulaze ogenda kuba otulaba live naye mutyaba otambula n'abalangira wandituuse ddi ewa Sudiiro ogenda kulya omuceere Kasuku oba mpakingirako mumpakingire ku mmere Eddy gwa ngamba kale weesirikire nja mukolerako naye nga twongera obajjukiza bannaffe aba Biva Organic abantu baneeno basangibwa wali Emmengo nga wakayisa enkulungo ya Kabaka weyongerako emaaso katini ogenda sanga we batunda omwenge omuganda okyame ogenda olaba amaka ga Biva Organic bajanjaba endwadde sukali pressure ania athima buli kisi ekirwadde ekikutawanyiza genda bannaffe aba Biva atenga treatment yaabwe bakozesa ddagala lya butonde ensigo za avocado michungwa bakozesa bintu bya butonde so gendayo buli kimu kibe nga kitambula bulungi basooka kukebera ne balyoka bakuteeka ku treatment be bannaffe aba Biva Organic musibe bulungi mweraba ku Megatron Koli subscribinga likinga pramawulire agesigika musibye mutya mugamba mutya na mukasa wano asolna ku olwaleero nina abayimbi mwena muli bayimbi yes kombine ready ya bizo je mwagala nini duo so kwa mbuze ku bantu but people are going see your boy Jozan Gold Music. Me, I'm Gold Boy, the Afrobeat Monster man, and do one kubasa abawagizi bwamwe bafani bonna bonna abali ngabo manyi YouTube Jozan Gold, TikTok Jozan Gold basaba abawagizi bwamwe music mulungi era kyemanyi takosa muntu yenna Afrobeat International. Yes atolo bafani baffe abana balaba Megatron Media yonna bijje baleko gye mukola mwe bale tuwagira music waffe ku platforms zaffe zonna ku TikTok ne ku social media konna mwe bale tubeereramu man. Okay so eno duo muri baluganda tuli baluganda twafuka Oluganda mwesanga ne mudanga kati kumwe nani ayimba edoboze ndi soft manyi duo kubaka wa soft no wako Jose nakitegeke kasikanda bye nyono yowizi ono yayimba skoni oli yayimba ekyawizo ekya gold ekya gold wakati nja bag gold okay so we mwesanga ne mugamba kino ekintu kikole babiri lwaki buli omuntu yasala wagende solo ndio mwajengo muyimbi eti zenga bola balwema ngaliyeka twalabanga tuconnectinga kubanga we tuddamuke mabegaawo nga tunabatandika kuyimba oyo mukwano gwange yali ayiribira mu wineeyo kati engeri gye twaconnectinga yajjanga nandabanga nga nkuba gita nga nyimba naye nga tetunaba ku recordinga naye nga ayagala nnyo ebyokuyimba kati najja ne tutandika okubeera nga tukikwasaganya ffenna awo kiroozo we kyajjira tugamba lwaki tetukikola producer by the way producer yennyini yagamba omuntu gwaffe gwasooka ogenda mu studio producer n'alaba n'awulira n'agamba kuba tetwamusumbwamu wadde n'agamba naye mukimanyi nomusobola okukola duo ey'amaanyi musobola oyimba ababiri ey'amaanyi nekiba blood kiba better netandika okitambuza mpola twakitambuzako first phase awo lwakuba twakitambuzako first phase awo nebisooka bitukuba
jukiro muyimbi oba olina oteekamu kati ensonga z'akasente embeera nesooka etukuba tugezaako okuteekamu ne twabika waliwo ne twatambulako nga waliwo omusajja atuwadde show side z'ebulenga tetubeera kireka kati yali atugambye by ssaawa 4 ez'ekiro tubeere nga tutuuseeyo ne tutambula okuva ekireka paka bulenga nga tetulinaamu ebya hustle life man nga tetulinaamu ne tutambula kati ne tutuuka eyo ne tupafome bambi yatwagala netumugamba jukira yali atuyisaawo naffe nga jukira upcoming takuwaayo tewali kyakuwaayo naye twagenda netumukabira netumugamba tutwaleko tusulekaawo mu tawuni kubanga bwali it was late kati nga twagala tusuleko mu tawuni wakiri tawuni nga tumanyi wali safe okutambulirawo okusinga okuyita ku northern paka ekireka kati n'atuwaayo ka transport era tetusobola mwerabira oyo mwana ya big up boy sofa mwine enyimba meka sofa sawa zino tulina enyimba ezitambula sawa zino tulina enyimba 2 naye nga waliwo ezetugenda ofuluma endala audio nyimba 2 nyimba 2 abantu baffe mbawe mu kapera bamanye nti tudde n'abastar. Yeah man. Tell me what you want, tell me what you need. Anything my baby go do it for you. I want to enjoy the best moments ever. Caring and loving from you, my diva. Wonderful love, wonderful as ever. Oh, wonderful as ever. My baby said, "Gati kanze, lava, lava, nina chimpanzee. Django, Django, la baby chimpanzee, yeah, yeah." Yo, yeah. Yo mamula, yo mamoni, my God, you got me honey. Walai, what this for me? Kululo, that's why baby nyimba. Kululo, that's why baby vimba. Kululo, I can pull a trigger. Kululo, baby njakufuka kia. Go wanda gabino, go wanda gabini. Baby when you're around me, my God. Yeah, Balita commando. Yeah man. Already Malta did that. So we management. Tulina tuyambako manager waffe. Tuyambako. Yabateka mu sente. Yatuteeka mu sente. Mpola mpola. Muganda wamu. Ne? Asi muganda waffe. Si muganda. Yatu sportinga. That's nice. Kati walinga mabadde kyankugamba. Embeera we yatukubiraawo. Ne tugamba ebyo music soke tubiwumu. Ne tutuula. Ne tugamba tusoke omanyi kati sa music yetaaga sente. Ne tutuula ne muganda wange oyo tugamba lwaki. Tugera. Netuyiya buli omu naleeta ekirowoozo kitwala kiyinza otuyisaawo. Ye n'agamba agende mu kyalo ayiribe njiribe nze nsigale eno nange njiribe naayiribe kati nga pulani gye tulina kuba bulooka bintu ebyo bijjemu ssente ezitambuzako endongo nenumba esakala n'agenda esakala nentuuka esakala nentema ettaka ne mwana kumbe natema ettaka nenkuba bulooka nintandika ofulumyawo nga bwengenda mu kirombe bwe amaye mu Masaka mwana waliyo ebirombe by'omusenyu awo mulwera awo tugenda tutika omusenyu nga tusonda nno ssente nga Jose naye aliye n'apanga ansindikire nkuba twatwala kuba bulooka emitwalo 2 tubazeebazeemu kati nali nakakubako bulooka 15,000 kumbe mukama nga yali ansindise mu kyalo nze kufuna agenda tuyambako kirabika twali tetumanyi nti wagenda okufuna management nensanga eyo 5 bange nga nembagamba mwana nafuuka muyimbi kati ndi muyimbi ebyaddala nembawamu akapira ku nyimba zetwasooka recording emabega nembawamu awo ne baŋŋamba wawe kyaliwa nga mutakibuuka naŋŋamba okimanyi godi osobola ebyaddala okimanyi osobola naŋŋamba naye nina alinga taata we omuto like naŋŋamba ate yayagala nnyo abayimbi naŋŋamba naye nsobola omukuconnectingako nakuyambako nemugamba ya nemugamba okyeri nayagala nalabanga ne mukama azzeemu ezzaala yaffe bujjo ze tusaba naddaawo naŋŋamba nampa ennamba ye yasooka nakuŋŋamba najja mu Desemba aye nga twali baawo omwezi nga gwa 10 naŋŋamba naye ye mulinda ajja mu Desemba eno ali eyo Kampala naye bwanajja mu Desemba nja mukulaga ate mukama n'agenda atuyamba mu Gw'ekkumi nga gunatera okuggwako omwaka oguwedde najja mu kyalo najja naŋŋamba mwana godi omusajja gwe nagamba nga azze ayagala ebya music azze jantugende yansanga namukuba bulooka zange
sajja muna wakati bazita combat mu lulimi olulombe sajja muna combat lugala tugende tugenda musalako ne twogera tuyogera tumalizika nangamba tugenda kukola nali sinano na simu nanonye simu nenkubira Jose nimugamba Jose tufunye management dio musajja agambye tugenda kukola netwogera netunako kwogera naye netuconnectinga twasoka netuconnectinga nafuka nga taata waffe kati natandika tuyambako tutasa naye nga atusuubiza tugenda kola okuva omwaka oguwedde ng'atusuubiza twatukanye ekiseera netubeera nga abagwamu amaanyi kubanga atusuubiza omanyi oyagala kukuba kajo omanyi yalaba bekukubye oyagala baayo netulowooza oba kali baluma guno omwaka gutandika awo nankubira nangamba muganda oli omulala aliwa akyali mu kyalo mugamba aveeyo ka transport ngira kuterako kamutereko mugamba aveeyo nenoonya omuyayo jigala talina simu olwo ebitala bitadde ngano sina yadde kanokia oza nenga nyina chali wange bamuyita Kasuku nga mwenasa line yange msimu ye nga naye alina kama pesa nenga namugamba ntera muko kalaini kange msimu yo kati kaungezi malo okwala bloka zangao ngamba kangendeke wa Kasuku ndabe twali yankubidde leero ngino tukasanga ko mistiko za doze 10 ningamba kirabike bitala bitadde mukamazeemu esalaza ninyangu wao ningenda ne nasangayo forward mu kirombe nesoka nentika forward yo musenyu awo nenfuneze ya time tugenda nteka ke ya time nenkubira Jose mugamba kiwani kimwana wedanza nangamba gwe nawe mwana ontama ebitala byatadde oli eyo nemugamba manager akonye mu stamp manager akiriza tukole yanteddeko dane sente zo tip ove mu kyalo nemugamba olimba nangamba yazali sawa nga 10 nangamba naye kati obudde buno osobola ovaayo mu kyalo nemugamba nsobola nangamba lwaki tolinze nja nemugamba nedda tewali budde vayo leero era kubireyo nosigala mu kyalo osanga awo ne naterako awo sente neninyirawo najja netandika kati okola serious business kati sobola saa twakatubali twakolawo obuyimba bubiri akamu ka luzungu nnyo bakaita twinkle like a little star twinkle like a little star manyi munyenye wange yakayaka kati twali tuyimbira omukazi ng'ayaka omanyi omuntu gwoyagala ne obanga gwolaba tayaka nga abalabala batayaka naye gwe muli olaba nti ayaka okitegeera abasanyalaze nakaka ekikomando yes madam. So video temwina plan kutandika kushooting video tugenda shootinga naye nga tukyafulumya audio awere twagala kufulumya audio wadde waliwo obulala obugenda okujja so for kuva mwayimiridde mu music industry nga tutunulira bibi tutunulire abayimbi abo bemugamba nti one day twagala tubeere ng'omuyimbi nono sawa zino mu Uganda sawa zino abantu betwali twegomba bafe omu yafa radio abantu batu inspiringa nnyo even mu times bafunangamu obutakanya tebagamba nti kabaawukane basigala kyekimu ne music wabwe yali mulungi naye kati saawa zino tutunulira ku duo tugamba ku duo abaana abayimba twegomba nze ndoza ne muganda wange era tusa kyekimu waliwo wana abawala Katale and Kando balina omuziki wadde batukisa ne bazikiramu tetwakitegeera naye management bayawukana ne management naye ng'omuziki gwabwe gwa ddala muziki gwa ddala pozi tusingana nze nganze personally nze singana okwegomanya abantu bebweru eyo waliwo omukazi gwe negomba bamuyita Ira Star negomba Ira Star then negomba of course Wizkid tosobola kubeera tosobola kubeera mu music Tekino liwa Tekino wawone African Giant Burna Boy bwetudda wanene waffe ebyaddala respect Dr. Jose Chameleone oyo bono mu ekitiibwa kye respect Dr. Mwana wakyusa nnyo music industry ye Uganda ebyaddala ffenna era olaba kituufu abadduwo twagala nnyo Moze Radio Good Life naye nga
ne respect nayo omusajja otuna omuwa respect ebyaddala. Mugambe respect Dr. Jose. Gundi yagambye sinza bafana nti Dr. Jose Chameleone ligi kwali. Awulira bubi nga Chameleone ayimbira mu bbalabala nga Chameleone akyakuba obubbalabala n'engeri gye bamwelkaminga mu airport si gye bandi mwelkaminze. What's your take on that? Anti olaba bwana eno munnaye e Uganda buli omu alina endowooza ate buli omu alina ekintu kyawulira kyayagala ku mutima. Ekituufu Dr. Jose respect musajja munene tumuwa respect mu industry ya Uganda naye era kyakola kituufu tasuuliridde nnyo naffe kuba kati bw'ogaana otagenda kuddamu yimba mu bubaalabala kitegeeza ffe abaatusudde ffe abagamba mwana ayo navaayo ddabo tebakyalina kye ate n'ekirala kyolina omumanya nti ne Bayibuli egamba nti prophet nabbi gye bamuzaalira tebamuwa kitiibwa naye eyo gyatambulira eyo olwaba Chameleone kyemanyi amawanga nze sinabatuuka ku mawanga ag'ebweru eyo naye kyemanyi bamusiima like they appreciate walabye ne Kenya kye yakoze singa kati Nigeria singa erina omuntu nga Chameleone olowooza baali badde bamuyisa batya kati ffe tukirina kubanga tumanyi nti is close to us We are taking him for granted. We take him for granted. Mulabira kubanga we are used to him. Naye nga tulina zaabu tetukimanyi. That's why kitemanyi boto bamuyisa. Naye nga respect goes to omuntu agezaako okusitula abantu fena tutambulire wamu. Okay, kati nga tugenzeeko ku side y'ekikono. Abayimbi bavuddeyo ne bacomplain nga gundi akubye ekikono gundi akoze banzigyeko akazindalo mo temunafuna bintu ebyo mawulire. Ebintu ebyo birabayo bibaawo bisange naye era bisanga manyi waliwo omuntu nga ye tawuliriza nnyo kibi kati era nze ojja gamba mwana ku kagodi boy nalinnya ku stage ne kakola bino nze njabera ku stage obo ngambe vaayo nze sigale nga nnyimba kuba bansonga lwaki gwe oyagala nze nveeyo ate gwoddeyo nga sinayimbayo oluyimba nalumu nga te ffenna tuli bayimbi ate nga ffenna tunoonya buwagizi ekitegeera kyetaaga nga ffenna buli omu awamu ne respect ate ebyaddala ebyensi byakuleka ekikono kisuubire tonaba kufu oba tonaba nawe okola ennyo oyitewo kubanga n'oli ali waali saawa ezo bambi naye aba yakikolerera kati wadde kale ekikono tekiba kirungi naye ate tulina kulemerako teri lugendo lutaliimu lusozi buli lugendo lonna lugendo okukwata era oba onoosubirayo olusozi n'akayiringito n'omuseetwe kati era ebyo ebikono tukimanyi kati eneringa business eba competition nogamba nti no gundi antadde kukwalira omudaala naye noba nogamba n'ekituufu ddala omusajja atunda ebintu byakabi naye nkoze nti omujja byonna tubisuubira kuba ffe ekyaffe kyakabi ate era bagobaguyina ekitegeera kasita muyizaako music industry mugenda gisobola bagobagulina gwe kasita amavaayo nogamba nti ze nyina ekirungi ate era tebagenda kuba muntu kikono ng'alina music mubi kati era mwana ffe abo bonna tubeetegekedde era kuba tubasuubira kuba tulina music mulungi. So management yammwe mwatunuuliddeko okuba nti bwe muba muyingira music industry okwanguwa abantu bategeera ne mugamba batwandikozeeyo kulabo mwafuniko ku ndowooza eyo era endowooza ebeerawo naye kyetubadde tusinga okwagala management kyebadde esinga okutambulirako naffe tubeere nga batutambuze naffe tubeere nga tulina se tubeere kati nga ku TikTok tubeere nga tuli relevant nga ku media kati n'omuntu okufuna kolabo okuwa kolabo tekiba kizibu okusinga wali nga tewali at least you have to be somewhere nokubeera nga olina kolagawo kyangu omuntu okuwa kolabo kubanga sina bya kolabo byokka kati saawa zino tuwandika n'ennyimba ekigezo ennyimba zammwe mwezi muziwandika abaziwandikira era Spice Diana tulina akayimba ko tukunoonyeza naye bannange naye okumanyanga mwana music ono tuwawona tulatambulanga nga tugende wa Spice tunoonya Spice ebiseera ebyo nga tulina obuyimba bwaffe tulaba obuyimba bwaffe bulungi busobola ogitawo netugamba Spice tusoke tunoonye ku Spice ono tabo balina ennyamba gy'asobola otuyamba amabega eri nga sinaba nagenda mu kyalo twamufuna
Mutuka uwe nga bagamba taliiwo n'otuukawo ne bagamba ate nga omanye bya star naye nga tujja kufuna spice tujja kufuna nekirala lwaki naffe twagala tutuuke wano bona tuwandiika ennyimba buli ayagala ennyimba tusobole tutuukirira ate ffe tusobola n'obatuukako tewetaaga tutuukirira ffe tukooneko obukoonyi tujja kuleetera ennyimba oba lwa luzungu oba lwa luganda oba afrobeat oba kidansolo zonna tuwandiika waliwo neze tuwandiise eyo nga si zaffe nga waliwo abaana abazikuba era mugenda bawulira saawa yonna kyekyo kiriwo sofa tuwandikira n'abalala tetuconcentratinga ku ffeffeka kubanga ye project ya management nga we trumpet music tuyimba tuwandiika batandiseko bawa kuzibuuking era tufunayoko era tubeebaza abawagizi baffe kubanga mu abatutaddeyo wadde tetunabatuuka we twagala naye tufunayo ku bookings era kale mu level yaffe tusiima sijagamba nti ntono oba biki naye era nga alhamdulillah abawagizi baffe mu abasinze otuteekayo bambi muwagidde music waffe buli atuwagira buli atufollowinga buli atusharinga tusiima tubeebaza tusiima manager waffe manager Lule tukusiima byonna byokola Roger upon yourself baba yambye nnyo batuyambye nnyo nga tunaatera omaliriza bigambo ki buli omu byayagala owa abawagizi baabwe n'abannayuganda nga babadde tebannabawagira biki bembasuubizanga mmwe basobole okubawagira abawagizi baffe tubasuubiza good music tubasuubiza nti tetulikyuka kati kanjogere ngaayogera n'omwagalwa sirikyuka tetulikyuka mutuwagire bambi mutusupportinge tugenda bawa good music ate tetulikyuka amalala ge gasinga okusuula ffe abayimbi naye tulina guidance ey'abakulu tetulikyuka tuligenda sigala nga tuli bawombeefu kubanga era abawagizi mu abatuyisaawo yes my fans nze mpozi kyenyinza obagamba buli amatira good music oba buli amatira music omulungi genda ku YouTube searching Jozan Gold, TikTok Jozan Gold ate mpozi nebyo ebirungi bikyajja bingi ebirungi bingi yasimwe mutwe ku matu mutwe ku budde kye tusaba budde mutwe lukaminge naffe tubafumbire ebirungi kubanga era nabo bana omukazi ewaka notamulekerawo ssente zakameza tojasangawo kirungi nebo omuwe ekirungi era nawe ojasangawo kirungi so bannaye bamutuwa amatu namwe mujafuna music omulungi akyajja mungi tusaba busabi ntuwagire era mbadde nsaba nakubawa ku contact yaffe kubanga tuyimba ku mikolo gyonna oba kwanjula oba mbaga wonna tusobola oyimbako contact eri 0700 278385 oba njibawe ne mu Luganda eri 0700 277 83 85 erinnya lyamwe limukozesa ku social media Trumpet music, Jose and Gold music. Jose with Jozey. Then Gold, Goldie. Okay. Jose and Gold music. So tugenda nga tusukawo bebo abaana abato mubawagire. Bali talented, muba accepting wetwayaniriza radio and Wizo ne bafuka ekyamanyi. So we accept them, tuba supporting, tubakirize. Kintu kibenga kitambula bulungi, musibe bulungi. Nekirala. Mana twelokaminze nnyo music w'aba Nigeria naye kekadde naffe tulire ku waffe gye tukuba no mu Nigeria gyakuba twagala mugoba muno waffe Uganda Daka milioni we yagoba abakongo kati naffe tugenda adde waabwe aye tulumulumbe ne waabwe tumubireyo endongo naye nga kyonna kisoboka olw'obuwagizi bwamwe kati mu abalina okuteekayo musibe bulungi big